I, Katongole Noah, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully exercise. Bwe batyo bassentebe okuva mu ggombolola ya Busimbi ne Central mu disitulikiti y'Emityana bwe bakubye ebirayiro byabwe okutandika okutuusa obuweereza eri abantu be bakulembera. I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Okusobola okuweereza obulungi bano basabiddwa okwewala ebyobufuzi ebisinga okuleeta enjawukana mu bantu. Banera basabiddwa okusessira kwebyo byokka ebireeta obumu mu bantu be bakulembera. Mulanga gwemba kubiriza era gwemba wadde bakolere bantu kubanga tulina challenges nti abantu abamu bafuna stamp za gavumenti ne bazikozesa bubi. Abantu batulonda nga batulonze kulaba ntuusa obuweereza obulungi eri bannansi. Mu biseera bino nga tuweereza abantu bangi bajja kuvaayo batutiisetiise, bangi bajja kuvaayo boogera ebikankana nga bwe nawulidde ku meeya wange Mwami Nziiza, naye njagala okugumya obukulembeze bwonna obw'omu kitundu kyonna nti bw'obanga oyimirira ku nsonga yimirira ku nsonga naddala bw'ebanga ekosa abantu aba bulijjo. Bassentebe batubuulidde bye bagenda okussaako essira nga batandisa ekisanja kyabwe kino. Ne bw'osakira omuntu nga obukuumi tabulina nga buli kyomuwa bakitwala butwazi oba omenyekera bwereere, tugenda kusookera na byakwerinda nga tukolagana ne bakama baffe abawaggulu abakulira kituuze. Kulwana ku bantu bange mu mbeera enzibu ebeera ebatuuseeko. Tukyalina ebisoomoozo bingi kate tetuli mu municipality naye tetulina masannyalaze. Tulina okwegatta tusale empenda tulabe engeri naffe gye tufunamu ku masannyalaze. Mu ngeri y'emu ssentebe wa disitulikiti y'e Kabale Dennis Nzeyirwe alagidde bassentebe okussa eriiso ejjogi ku bantu be bakulembera okusobola okumanya abo abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala obubbi bw'ebisolo. Because LC1 chairperson are the key focal point person on issues of security in the village. That's why I was telling them that especially they need to look at the people who come to their village. First of all, they are supposed to do vetting. They vet people who come to their villages, especially when they are coming from other villages to settle in their villages. Bino bibadde ku kitebe ky'eggombolola y'Ekyanamiramu mu Ndora East nga bassentebe ba LC1 ne 2 balayizibwa. Basabiddwa okussessira ku kutumbula ebyokwerinda by'ebitundu byabwe nga bakolaganira wamu n'ab'ebyokwerinda. Even when a person comes and visits in the area, he's supposed to report to the chairperson LC1 for vetting, because some of these people who come, they are criminals. And once you don't vet them, you find yourself hosting criminals in your village. And they turn to be a menace in some of those villages. Bassentebe abalayidde basuubizza okukola ku bibagambiddwa naddala ku byokwerinda. Atine baro ya LC1 yari kurugamu kana yayatahire mayine ne baro ya LC1 konka rwo mushuma tinka mwikirizamu icyo kubaza nko museru yanje nyine mu mwana rwo mushuma ayekire no mwana ayakire no mukazo mwana we mukaza muhungire yagenda ko kana ije na reportinga na bigambira bisho bitogomborora. When you stay with people you don't know, it might be difficult for leaders to identify who has the crime, who has no crime. So it is better to establish a system in which we can identify our brothers and sisters who come in our parish. Those who introduce themselves and come with introductory letter sometimes behave peacefully, and maybe if they came with an ulterior motive, that one comes much later.